Tamasias. Nkolagana ki gye doina ne Pastor Iga. First of all, Pastor Iga abadde muganda wange. Olw'ensonga tuva Buddu eri Masaka. Secondly, twatandika ffenna okuyimba ewa mukama waffe Livingstone Kasozi mu mwaka gwa 1997. By then we are still younger boys. Bali bana batuleka 17 etuera nga gye twakwataganira eyo. Era nga nze nali stage manager mu Buddu. Mwanga Kasozi yaba stage manager. Ne wande nangamba Pastor Iga mugyeko ku program asusse omuzannyo nga amanyi bulungi okuyimba. He was talented, amanyi bulungi songwriter, awanika bulungi nnyo naye nga atali serious, naye nga atamanyi okuyiya n'okukola ki n'okuwandiika. N'anyiiga nnyo n'ava mu kibiina lwakwe namugaana okukola ki okuyimba. Naye nga sinze namugaana wabula mukama wange yaŋŋamba mukole ki namussa ku program. N'atambula n'agenda n'addamu okumulaba nga wayiseeyo emyaka ng'esatu mu 12 ng'ali bwayise awo alina wazanyira luda okukyambuka ku ggongolana nange empangisa bwayiseeyo netuddamu nanzukuza ntojjukira bwaŋŋaana okuyimba ku stage ne mugamba yali mukama wange yakola ki eyaggaana olumu akugoba yakola ki yakukubo kati wayita emyaka edange ebiri awo nebanga nti Pastor yatandise obwa pastor. So nze saali surprised seewunya nnyo okula nti Pastor kubanga betwaliga tubeera naye ayina ebintu byeyakolanga magical yabikola ebintu n'agamba kino ngenda kifuula na kino kifuuke bwe kiti era nebikola ki nebifuuka ayina amaanyi ag'enjawulo. Lumu yatugambako nti nno mulete kibaasa muteekemu obutambaala n'anyenyaga ngenda bufuula sweet n'ayiwa ne bufuuka ki sweet. So abadde n'amaanyi agaki ag'enjawulo. Wakomadde okwogerako ne Pastor Iga? Nakoma okwogera ne Pastor Iga bw'avudde mu kkomera gye bamusiba ekitalya n'ajja wano ne mumukulisaayo era n'asabira twalina ku mpewo n'ansabira kati okuva olwo badde nange nza kumanyi ndi mukambya campaign zange ngenda kwesimbawo kyenga tawuni kanso kya meya nga nange zimpuuba nagezaako baagaana okumbulira nga mukyali nesimbyewo sebakwatimu tawuni kanso. Kakati saafuna mukisa kugenda kumulabako mu ddwaliro nebakubangamba nti abantu batandise obagaana. Nze nategeerera kakati abwetyo bwetwajja okumanyigana ne Pastor Iga naye nga kyemujjukirako nti abadde musajja wa mutima mulungi nnyo era abayimbi ffenna music industry efiiriddwa nnyo n'abantu ababulijjo ate nga tayamba kategore emu nti yakadongo kamu wabula n'ababandi ffe twakuŋŋaanako wano abayimbi nga 8 yatuyita wano n'atuwa ssente buli omu nga buli omu tewali gwe yawa ssente zikka wansi wa bukadde busatu kudda waggulu naye nga tetumanyi waafuniramu naye kyagamba nti bw'onoofulumya vidiyo ng'oleeta TV ng'ekuba oluyimba lwange emyezi 4 olyoka otwala ku TV endala nga ye awo waafuniramu olaba nti yali ayagala bwagazi bayimbi. Tulabe ba pastor ab'enjawulo bavudde ne boogera ebigambo eby'enjawulo ku Pastor Iga. Ensonga eyo gyogerako ki nga gwe mukwano gwa Pastor Iga? Nze nalabye pastor omu eyeeyita Ssenyonga ng'ayogera ebigambo ku Pastor Iga. Nze kyendowooza mu bwongo Pastor Ssenyonga Muganda ne Iga Muganda tosobola nze kino kitwala ng'abantu abadde bakayanira omuwala omu nga muli abasajja babiri kakati omusajja gwobadde okompitinga naye ku muwala bwafa n'amukulekera aye n'otandika okutya n'amalaalo kitegeeza kya butiitiizi nnyo. Fati yankemye nnyo n'okutuuka okulowooza nti oba si pastor nakati sikirowooza nti pastor yagambe Iga takola byamagero Ssenyonga akola byamagero kinjagala tulina omuyimbi waffe pastor bamuyita Koroba Mulema njagala muleete wa Ssenyonga amutambuze ye engeri gyakola ebyamagero nabe ku video obutambula ng'agamba abantu bisimanya sente zonna zireeta oziteeke wano wasigalawo transport yekka. Yagambye Igambo abadde asolooza abantu nga yeerimbise ebyokusoloza naye yennyini abadde ayiyiza mu buyiyiza ate ekinjawulo nti Iga ye wanjawulo abadde akwata n'ayamba abantu nga tagenze mu kamera abadde atuyamba nnyo nga tagenze mu kamera n'abapasitors abalala kye bakola naye ate oli abalala bayambira mu kamera. Iga abadde ayagala nnyo abayimbi asitudde ebitone by'abayimbi bingi Banduga Bandamisinga Bamagi Kayima abo bonna bavaera Nakitende naye kati Ssenyonga asitudde ki nze kyendowooza nti yali badde avaayo mangu nnyo neyeetondera eggwanga bino nze mbyogera nze Mathias Mulumba wa Lukagga meya wa Kyengera Town Council addako bw'atavaayo kwetondera ggwanga genda mukuba oluyimba ekyaca oyo Ssenyonga batavaayo kwetondera ggwanga genda mukuba oluyimba ekyaca
sadda okola yafuddeyo n'ayogera ebitakwatagana ebyekigwi ky'eddalu kati mu mudde buno bino namukoze eki namukuŋŋaanyiza njagala aveyo mangunya akola apoloje mu tv zonna bw'atakikola eyo kyaki agenda kigala musemazesokamu